bwetwogera kati era nga ssaawa yonna mwami Osette Buhabulwa yandiwanika n'ata obuyinza bw'eggwanga n'abukwasa His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti Pulezidenti waffe yalonda Abanayuganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ku lw'eggwanga lyaffe ne ku lw'abantu baffe. Abantu bano abasatu nga bakulembeddwa Mwami Museveni nga bakulembeddwamu omukulu General Salim Saleh ono owabba abantu simanyanga Wealth Creation n'omukulu Muhoozi Kanyirugaba bajja kwejjusa bye bakola n'abantu bye bayisaamu buli kimu bajja kitegeera era nga muganda wange aboogera ensi neewulira nga tebakyayowamu naffe era Katonda nga tukwatiddeko weewaawo nga diversions nnyingi eneyita wano eri eyita wali tujja funa eggwanga eddungi gyetugenda okwenyumirizaamu. Kadde budde Mwami Museveni agenda kuba asiibula, Mwami Museveni agenda kuba ayitawo olwo tufune eggwanga eddungi Bannayuganda lye babadde basabirira ebbanga lyonna. Manyi tusaba ebintu bingi naye ate waliwo ekijja nga ffe nga bannansi ffe abalina okuyimuka ne tugamba this is the right time okusitula amaloboozi gaffe okukola buli kyesoboka okulaba nga tutereeza eggwanga. So tukkiriza nti tusitula amaloboozi gaffe era tukkiriza nti tugenda kukola okulaba nga tutereeza eggwanga lyaffe Uganda. Era tumanyi bulungi nti keekana akaseera ke tulina akagenda otutuusa ku bwanguzi, kagenda otutwala mu maaso era kagenda otutwala eggwanga lyaffe gerera waka nga tebakyayogerera ku byalo, nga tebakyayogerera ku mitala, nga tebakyayogerera ku ggombolola, nga tebakyayogerera ku ssaza, nga tebakyayogerera ku disitulikiti, ng'era tebakyayogerera mu paalamenti, wabula nga boogera ku lwa Uganda yonna era ng'eddoboozi lyabwe lwe bifulumye. Ensi ebeera erinze ng'ambaga era esobola okuliwuliriza. Wulira byavaayo byabotaabotana nabyo. Wulira byavaayo maama w'eggwanga byabotaabotana nabyo. Eyalivuddeyo n'ovumirira ebikolwa by'abaana bano from day one. Abaana bano mmwe mubawaga nti gundi ankolera, gundi annyimbira bulungi, gundi ankolera bw'ati. Abaana ne bawaganyala kubanga ne maama Pina gwe baakula bawulira ng'akuba essimu ku rediyo obanga alina obulango ku radio biti nti maama Fina mundeeba ate agamba nti abawagira ekitegeeza abawagira n'empisa zaabwe kubanga oyo omwana amaanyi ge tegamuli mu ndongo, oyo omwana amaanyi ge gamuli mu bikolwa bye. Bw'ovaayo n'olaga nti omuwagira kitegeeza owagidde empisa ze, enkya bw'anaafa omuntu y'omu oveeyo otikka obulya mu bantu. Nti bannange abayimbi mugendeze ku ffujjo, omwana w'abandi omuto agenze omuto afudde. Maama Fina beera maama w'eggwanga, va mu bintu by'ekisiru. Maama Fina osukkakaawo mu kubeera kajajjatta. Nze zimu ku nsonga lwaki nnakyawa oyo Bukenya, era emu ku nsonga lwaki Bukenya ne bwe yali esimbyewo ku bwa LC1 Saali Mukombe zakalulu kange statement yali egi. Nze nali ngambibwako maama wange yekka ate kyannaku ndi yafa. Nze omuntu atalina amugambako, omuntu atalina gwaswalira, omuntu atalina gwatiira, oyo siyinza kumukwasa kisumuluzo kya bukulembeze nti vuga. Gwataata wabulwako nnyine yali nti mutugambiddeko wuuyo yafa, ani anaamutugambirako? Kaakati mmwe bamaama b'eggwanga muli ba mugaso nnyo mu ggwanga, y'ensonga lwaki we mutali. Oli n'alangirira nti nze maama wange ke yafa siina ngambako, sisobola kumwesembereza kubanga oyo abeera kijombo woowe, oyo tabeera muntu. Kaakati mmwe bamaama b'eggwanga be tubadde tusigazzaawo, osanga maama Fina ng'ali mu kuwaga ebibinja era nga n'abamu abayise abawadde ku ssente. Bano abaana bw'oba olaba obeegomba lwaki abaana bo tebafaanananga bo. Njagala ebiseera ebisinga omuweesi ekyo ky'oweesa nga tonnakinguza sooka okindage mu maka go. Tewaliyo muweesi anywera ku lujjo, tewaliyo muweesi anywera mu ndagala. Omuweesi abeera n'akasimo, omuweesi yeeweeseza ebyo byamwalina okunyweranga.
kakati ebiseera ebisinga bw'obanga ondaga omuntu ng'omuwagiranga era owaga nnyo ndagaayo omwana wo gwe waali egombye abeerenga ye oba ndagaayo omwana wo alinga ye gwe mu mutima gwo bwe bakusongerako oyo gw'owaana oyagala omwana wo abeerenga ye oba waali yagadde omwana wo abeerenga ye n'otunuulira omukazi omukulu nga maama Fiina ayina omwana TikTok gwe yaga bannanga ndi ku mutima bannange mwagala naye ng'omwana taswala kwambula bwereere bwa mukazi ekigambo n'akikuba waawo nti we papa abo bayagala kakati omwana n'alengera eri asitwagolinga n'ekufuuka TikTok wakabi ate alaba abasiimibwa be abawemula abaana ne batandika kontenti ow'okuwemula wakati mu kutandika kontenti ow'okuwemula nawulira gye buvuddeko naye kennyini maama Fiina baakuwemuliramu era nawulira nti eyakuwemula wawunziko omutadde luzira naye ng'ate ggwe wennyini ovaayo n'owagira abawemuzi n'okwatira ssente n'osiwa abawemuzi naye ng'ate mu baana bo ggwe totuwaddeeyo muwemuzi oyonoona baana baani era ddala okyali maama w'eggwanga bw'oba okyali oli bayifeemu oba oli bayi ekituufu ky'olina okukola ekyakufuula maama w'eggwanga maama Fiina mu bimu ku byakufuula omukyalo ow'enkizo mu ggwanga mu bimu ku byakufuula maama w'eggwanga maama Fiina buli muwejjere yaddukirangawo ng'era omudduukirira akikubalireko ow'ekitiibwa Allah omwami amugobye mu nnyumba maama Fiina ye wuuyo bamukwatidde mu ddwaliro maama Fiina ye wuuyo maama Fiina ne weegulira ogutiibwa ogunene essaawa eno ekintu ekyakuweesa ettutumu amaanyi n'obwamaama w'eggwanga wakisuula wasuula ddaddamula kakati olinganga enseenene wagenda n'ekitangaala wadda mu ba TikTokers bw'obawaana omwana bw'akubawo ekigambo ekinene omwana n'ayambula omukyala n'amuteeka wali n'akubawo ekigambo ekinene omwana n'ayogera ekigambo ekinene nga kino n'akikuba wali bwenkya nojja annange nze bannange omwana oyo annyumira nze bannange Facebook njagala abantu naye ow'ekitiibwa Allah yatuleetera omwana oyo bannange omwana ayina magezi kyaga gatasobola kumusengejjesa nti obwereere bwamubikkako nti ebigambo eby'obuwemu birina kusigala mu kisenge era birina kulabibwako oyo gwe musse naye ekyama yensonga lwaki babifuula ebitundu ebyekyama naye omwana naddira obwereere bw'abakyala bamaama baffe bannyinaffe n'abuleeta mu sitenseni n'atandika okubwasanguza n'atandika okubukubawo enkyoyo y'omu maama Fiina n'ajja n'akola statement yanenjagala omwana oyo lwaki abaana bo nabo tebafuuka bawemuzi ku TikTok bw'oba oyagala omwana oyo nze sirina muntu gwe njagala gwe saagala mwana wange kufaanananga sirina muntu gwe njagala ku nsi gwe saagala mwana wange kufaanananga kubanga gw'otalina mwana wange kyakufaananako sirina nsonga lwaki nkwesembereza lwa nsonga nti nze n'amannya g'abaana bange ngatuumira mu bantu benjagala sikyatuuma mannya nti ottayo ziraka nze ntuuma amannya g'abaana bange okusinziira ku bazira bange nti Sankara nti Babi maama wange Ramula Nakirijja nti yeekolera ze ntuuma abaana bange amannya ag'abantu benjagala bafaanane era seesembereza muntu gwe saagala baana bange kufaanana gwe bano bootayagala baana bo bafaanane mbuuza omukwano nabo wagujja ludda wa era lwaki yeggwe siponsa ow'ebigambo ebyambula ekitiibwa ky'omukyala agala nnyo bame esibifo muleeta enkya mumuweeyo obukadde butaano enkyanga yeeyongera okuwemula enkyanga yeeyongera okwambula bamaama b'eggwanga ose nnyo oyagadde nnyo trend ofuuse TikToker kyova olaba kakati obala bibinja ti bwe naayogera bubi ku Allen Skin ekibinja kya Allen Skin kijja kunnumba bwe naayogera bubi ku Bobi Wine ekibinja kya Bobi Wine kijja kunnumba oli mu position ya bwamaama maama Fiina ensi yali ekwagadde regardless owagira kibiina ki era nga yeggwa omu ku Uganda nga singa eba ekyuse maama Fiina buli omu yali yayanye bwinga buyayanye okukweka wolowooza ki ekyakwagaza ensinga yakyawa Museveni naye gwe neesigala ng'ekwagala
wadde owagira Museveni gwe yakyawa ensonga wali maama w'eggwanga. Maama Fiina njagala osigale ng'oli maama w'eggwanga. Maama Fiina teweeyambulamu Gomes. Maama Fiina likes ne views tebikutwala nnyo. Njagala buli kigambo ky'ofuluma kibeere nga ddala kituufu kifulumye mu maama w'eggwanga. Njagala maama w'eggwanga ajje ng'avumirira buvumirizi si kugiramu ebyo bya kisiru. Palaso yakoze buli akusanga maama wali emiskini nga gyali ewaka n'afiirayo mukazi wattu Pulesa gw'olowooza lwaki siggwali mu kweraliikirira nti Fiina bw'anaaleeta ebibinja ewange ne binzita kubanga wamuteekateeka si muntu wa bibinja. Kakati oli yateekoteeka omwana we mu ngeri y'ow'ebibinja muleke agumire consequences kubanga wakati ng'omwana oyo akola effujjo maama we kaŋŋambe oba osanga yalibadde tawulirizibwa nnyo naawe walibadde towulirizibwa waakiri gwe kola ky'olina okukola bagaane bugaanye okuwulira kubanga ojjaga oli anirule oli untouchable nze ndi musumba naawe njagala obeere musumba. Nze buli lunaku nkeera ne nneererejja si lwakuba nti nnina bye ŋŋenda okulokola oba okuyingiza Nuupu ne watavaayo n'omu gwe ndokola okumuyingiza enkyukakyuka azironga azi nze nkoze ogwange. Omusumba w'abalokola agenda ku nguudo n'abuulira enjiri nga tamanyi gwagenda kulokolako naye n'abuulira n'avaayo nga n'abamu n'okumuvuma bamuvumye n'enkya n'akeera n'addayo nti nze ogwange ngukoze. Mukama ndi mugamba gwe wantuma ngukoze maama Fiina ogugwa ogukoze. Gwalowooza gwe weeronda okubeera ow'ensonga obeere mu bakyala 10 abayitibwa ba maama mu ggwanga. Mukama omulimu gwe yakutuma ogwakuweesa obwa maama ogukoze. Maama Fiina mivuyo gyonna egibaddengawo obaddenga tolaba era lwaki ozzenga mulamuzi kugusalira omu eyalumbye munne lwaki tozze ng'omutabaganya nga mediator ng'omubuulirize nga maama abuulirira abaana bano ti baana bange mugenda kundekera abazzukulu baana bange mugenda kwetta kubanga ekikolwa ekyakoleddwawo kyabadde kisobola okuvaamu okufa. Ekikolwa ekyakolebwa ensamba kirina obulamu bw'abalwadde n'obw'abasawo bwe kyakosa. Ekikolwa ekyakolebwawo batuuke okutta omuntu ewaali enisikini munnange waali badde wavaayo dda wakivumirira kakati ate oli wano otunyumiza omulambo ogwali gudde ku Fangoni ng'olwedde Fangoni yafuuka limba olwedde nga Fangoni yaziikasiika dda obulamu bw'abaana b'abantu. Maama Fiina muleke okwefuulanya agiwadde omuliro eggwanga eryonoonese mummwe mwe tubadde tusigazza essuubi eritono okutereeza eggwanga tugira tutambulawo paka we tunaalinunula. Tumanyi kasita tulinawo bamaama b'eggwanga. Maama Fiina anaabuulirira abatutumufu abataakuzibwa anaabuulirira aba street abatafunye mukisa kubeera n'abamaama. Maama Fiina mu bimu ebyakufuula ow'ensonga mu bimu ebyakufuula ow'ettutumu temwali mu TikTok togoba trendi. Maama Fiina omukono ogwo oguyamba abawejjere omukono ogwo oguyamba bannamwandu omuguu ogwo gwe wakasukiranga abalemedde wansi mu nnyanga gwe gwakufuula Maama Fiina si bana abawemuzi b'obeeramu bewazzaamu ssente. That's why nze sikyakuwa kitiibwa nakikuwanga lulingo oyamba abawejjere nze nga ŋŋamba oba wa NRM oba waki kasita oli bwagwa mu kinnya Maama Fiina abaawo ng'omuguwa okumusikayo wadde mu bawemuzi n'oyogera n'osekana annyange emwana oyo ansanyusa SB4 bwe tuvaako bambi onzijukiza ne muwaayo $5,000,000 omwana yayambudde omukazi eggulo n'amuteeka obwereera ati ku disipule. Ekyama ky'omukazi n'akifuula eky'olukale. Mwana nadda ku bakyala we beekoonera akagere n'avumawo omuntu nti olinga kino weekoonera akagere ng'akyogedde mu ngeri ewaawaala bweti nojja ggwe maama w'eggwanga enkya n'ogamba waga uttuleeyo embwa. Mwe mwonoonye eggwanga lyaffe Uganda oba osanga eggwanga lyaffe Uganda lyalibadde eggwanga ddungi nnyo nga tulina ku bantu abalina entegeera esukka ku y'aba Maama Fiina. Bakulaba batya era nze nakkiriza toyina lubaale yadde omulema gwe Maama Fiina toyina yadde mandwa ennema. Nkubuulira ku kintu kye bayita lubaale. Ekintu kye bayita lubaale tekyagala kweraga tekyagala kweramba
yensonga lwaki kireka omugagga w'omu kika ne kirondayo omwavu ye kubanga kyo kyagala kubeera kyankiso era yensonga lwaki abamu mugenda mu basawo haako kanzijanjaba empunenze kajja kujjanjaba owone mukwano sigaye nti mbakubiriza mugende mu masannamu lwansonga Lubaale takwata ba mibiri takwata ba mbuto Lubaale tatuula be bamulengerero babe bayinza mumusuubiriza kubanga Lubaale ayagala nnyo okutuula mu bantu abanyoomewe era kyekimu ku bimuwangaaza ono gwe balowooza nti amulina bayinza okumutta naye ne bamuttiramu oba naabulwa ejjoba eddala kwasiisira yensonga lwaki Lubaale akwata ku bantu boolabanga baddofe atuula ku bantu boolabanga baddofe n'ogera mu musawo ano kanankoleyo kana akatalina na sapatu kanankoleyo kana akatalina na sapatu kakati nga bw'atayagala nnyo bintu byakwemulisa nga bw'ayagala ennyo ebintu eby'enkiso gw'oyambula otya omukyala mbw'akulira abasawo Abaganda najja n'akubenga omwana oyo mwagala omwana oyo alina engeri gyanjogerera mwoli mukulu w'abasawo ba kinnansi toyina yadde emmandu ennema kubanga omuntu alina Lubaale ng'okulya n'abasawo ab'ekinnansi ennono n'empisa ebya Buganda bye waali badde ng'okulembeza mu nnono za Buganda mulimu okuwemula mulimu okwambula ekitiibwa ekitundu ky'omukyala ekiri sensitive nakikubawo bw'oti nga n'amabeere obubeere ewaffe e Buganda oli bw'agatambuliza kungulu gawemula naye oli ajjeyo ekyebuziba ekyekyama akirese mu lukale akikasuseewo mbw'akulira abasawo b'ekinnansi e Buganda e Uganda sina Buganda akulira Lubaale ow'Abanyankole ow'Abachwezi akulira ow'Abamasaaba akulira ow'Abakakwa akulira ow'Erira akulira ow'Awa najja n'akuba engalo n'atikka obulya mu bantu ti omwana oyo mwagala lwaki bw'oba omwana oyo omwagala ababo tebabeeranga ye lwaki omwana oyo bw'oba omwagala ababo tebabeeranga ye nze buli gwe njagala neegomba okuzaala amufaanana nkiddamu buli gwe njagala neegomba okuzaala gwe nabbula mu mannya ge Mama Fiina let us assume okyalina omukisa oguzaala nga tewagewuka nga tewavaako ku luuma lw'abazaala Mama Fiina osobola okuzaala omwana n'omutuuma oyo omwana wa TikTok gwe wawa ssente awemula osobola okuzaala omwana n'omutuuma Aleni Sikini osobola okumuzaala osobola okumuwa amannya ago Mama Fiina waliwo ensonga lwaki ensi tekuyita Sylvia Namutebi ekuyita Mama Fiina kubanga toli maama wa Fiina yekka wabula wafuuka maama w'abaana bonna veeyo weegatte kubalwanyisa ebikoosi abavumirira ebikoosi era abakyawa ebikoosi njagala ovumirira ebikoosi njagala okyawa ebikoosi njagala olwanyisa ebikoosi era njagala obeere muzadde w'abannabikoosi obayite obayite obabuulira ekituufu ekyokukolebwa nga maama obagambe ekituufu ekyokukolebwa nga maama wakati mu kulumirirwa maama wa Alien Skin go amumukuliza waliwo omuvubuka Mustafa yagamba bw'otakaabya mwana mu buto abajja kukaabya buli lw'otagunjula mwana mu buto ensi n'etuuka yo okumugunjula ye abajja kukaabya olw'amayisa ge bwe kiba ng'okufa kwa nnyina kuyina kuyitira ku mayisa ga mwana we alhamdulillah tukyebaliza Allah kubanga ye muweesi w'omwana we ye yalema okukuza omwana we ye yalema okubuulira omwana we waalibadde focus ogiteeka ku jjola mweyafa waalibadde focus ogiteeka mu biduula gye balwanira abantu abagenda okufiirayo makubo gye balwanira abantu abagenda okufiirayo abaliraana abo bwe basula be bagenda okwonoonera ebintu byabwe ye focus mwe waalitadde naye nnyina timba emize abadde agirunda ng'era weekanga nnyo nnyina effujjo lya Alien Skin bwe limutwala abeera akubiddwa eyaabwe
eyaabwe yebeera emututte. Wali omanyi eyaabwe kitegeeza ki? Omwana afudde eyaabwe. Kakati effujjo lya mutabani w'ono singa limutwala abeera afudde eyaabwe. Ennono yaabwe ey'effujjo yebeera emusse. Era wano Abaganda bwe tugambira nti omukazi omukulu yafudde eyaabwe. Aleni Sikini saagala nnyo okwogerako yadde okuwa amakulu gange. N'ekyennyinza oba katipu kennyinza okukuwa, ekkuba eryakutuusa emirembe tolikozesa amadda. Agambye mbuyeeko ki? Aleni Sikini, ekkubo lye wayitamu n'otuuka emirembe tolikozesa amadda. Abaganda tebaali basiru okutugamba tukyusa amakubo. Yeggwe muntu eyali badde asinga okwewala palaso kubanga omanyi engeri gye wajja. Y'ensonga lwaki Ssaabasajja Kabaka bwe bamutikkiridde taddamu kutunulawo. Awo woofunidde ettuufu lyo eryo ekkubo olina okuliteekako sseŋŋenge n'otaddamu kuliyitamu. Kubanga olwakuleeta luyinza okutwala. Najja nampi saamanya. Nzizeeyo nampi saamanya. Bannayuganda mwenna abali eyo, bw'obanga olina gy'ogenda ekkubo ne likutuusa emirembe ntolikozesa amadda kubanga oyinza okudda ng'abalabe bakuteegeddemu kubanga baalabye nga waliyiseemu amagenda. Oyo eryamuleeta ku ssiini yali palasi era ye yamwetwalidde. Mwegendereze nnyo okuyita mu makubo ge mwayitamu amajja ne mugakozesa ate ne mukudda. Mukudda oyinza obutatuuka. Mpozi ejjo nabadde njogerako ne Wizomanizo ku ssimu yaŋŋambye naye mwalumbye ewuwe ne mukuba enkoko ye. Justice for chicken. Mwagenze ewaka wa Wizo ne mukuba enkoko ya Wizo. Ebirala byonna mwali bikoze ne mutakuba nkoko ya musajja. Free our chicken oba justice for our chicken. Tunoonya bwenkanya obw'enkoko eya Wizomanizo. Abakulira ekitongole ky'ebisolo n'ebibuuka ebinyonyi, waliwo keesi enkoko ya Wizomanizo yalumbiddwa ewaka neeyisibwa bubi era wenjogerera eri ku bujjanjabi taasulewo taasiibewo yali ku mimwa egy'abantu abavubuka abatambula ne Aleni Sikini. Kano kammwe nali nkyali muvubuka muto navuganga pickup egyo emyaka mwe muli we nali. Nali nkyali muvubuka muto nalinga muvuzi wa pickup. Naye mu kubeera omuvuzi wa pickup lunaku lumu nfuna kasitoma omusajja. Twali tugenda eyo Wakiso. Omusajja ne tutikka tutuuka okugenda atudde envuze. Atandika okunnyumiza yeewadde amanya ngamba ne mugaa kati muzeeyi tutisse nnyo abasirikale. Nangane naawe mulenzi. Otya ky'okuggyako nga muyeekera yatukutte. Naye tewaliyo musirikale yenna agenda tutuyimiriza. Ffe twayinanga ppanya zaffe mwe tusalira abasirikale. Olw'okwekekanga mu bimotoka ebinene ne tuyita ku basirikale nagenda neerudde. Nsinisa amannyo nnyanja dde nti nninga enswempawu tutuuke Naluvulaawo. Batukuba omukono. Batukuba omukono nayimirira ndi mugumu ate ali n'omunene. Omusirikale atandika okumbuuza byambuuza. Bwambuuza byambuuza ntunuulira omusajja ngamba omunene yanga yogera n'abasajja. Natunuulira ennyoli eri. Natunuulira makolima eri. Omusirikale nandyamu emitwalo egi. Nenvuga neŋŋenda ne tweyongerayo ne nti saddamu kunyega musajja. Ne namanya ekintu kimu nkyakuwaliriza nti wuttula eyo embwa yakutuuma kadduwa nnema bw'omenyeka. Oyinza okulowooza nti gw'otambula naye munene naye bali kukwata lwali kugamba nti yogera n'abasajja. Baana mmwe muyinza okulowooza nti muli seefu. Muyinza okulowooza nti muli banene. Naye njagala obbategeezako nti n'olumba olw'abalumbi awo luyinza okuba ennyumba eya waggulu erumanyiiko.
ate lwaki balumbye bali okay mwe bayinza obutabata but consequences outcomes koloza lwaki babalumbye mujja kwesigulira abantu nti mulina abanene bamala okubakwata be mubadde mulowooza nti banene bammwe babagambe nti yogera n'abasajja nga gwayina okukyejjamu nga gwayina okukyeyamba n'olwekyo speed control walibanga gwolowooza nti munene ate nga naye yeetaaga banene mwerekereyo mu byonna bye tukola olaba naffe abalwanirira ensi eddembe abali mu mateeka tulina bye twerekerayo ate mmwe abakozi b'effujjo lwaki temwagala kwerekerayo lwe bali bakwata muli banganzi omusirikale lwe yankwata nga ndi mu pick-up nvuga naye nga gwe ndi naye kasitoma wange yannimbye dda nti munene okuggyako nga bayeekera bye batukutte teri mu traffic asobola kukukwata naye bwe baatukwata nantunako nangayanga yogera n'abasajja temuzannyira mu buvubuka bwammwe temuzannyisa buvubuka bwammwe baana mmwe temuzannyira mu buvubuka bwammwe temuzannyisa buvubuka bwammwe mwenna abali awo essaawa eno mwali badde mutandika okwesiga kubanga buli fayiro efuluma mugirinako kopi oba mugiri wakati munoonye obulamu mugende mukole baana mmwogo si mulimu mbabuuliriranga mukulu wammwe mbabuuliriranga omuntu abaagala baana mmwe waliwo akaseera akagenda okutuuka ng'onoonya woofulumira nga tokyayina Nuwa we yabajja ekyombo bangi baali bakyasobola okuyingira naye bangi banyooma akaseera kaatuuka ng'omulyango gw'ekyombo guggaddwawo n'omwana owa Nuwa n'afiira mu mataba bonna abaali baganye okuyingira baatuuka okwegomba ensolo eziri mu nda ez'abasinzizza amagezi ne ziyingira mujja kutuuka akaseera nga mwegomba okufuluma awantu awo nga temukyalina mukisa kino ekyatuusewo ekya palaso kibasomese nti temuli bakitalonga we mulowooza oba osanga yo gavumenti bw'eriba yebanonye oba ebyo ebyokwerinda bwe baliba be babanonye nga mugenda luzira mukyasobola okubeera seefu baana mmwe waliwo omuntu agenda okubanonaawo nga tabatwala mu mateeka ng'abatwala mu ntaana dayirekiti ng'abatwala mu ntaana butereevu mwakitegedde nti mutuukikako njagala otunuulire palaso eyazzaawo kuba luno si lutalo lwa bwongo lutalo lw'amaanyi otunuulire ne kana akaafulumyeyo nga kalinga akasokoolemu ebyenda mbu kamanda mudoogo njagala mutunuulire akakavubuka akaafulumyeyo nga kalinga akasokoolemu ebyenda mbu kamanda mudoogo jjukira ffe kale ffeno tuli mu lutalo lwa bwongo muwozi mukuba ne musuula wali ffeno tuli mu lutalo lwa bwongo eyo muli mu lutalo lw'amaanyi akavubuka kaavuddeyo nga kalinga wuufa ng'embiriizi zikali kungulu kati ayi balowooza batukomeza mbunga oyo gw'oyina era nga nako kabazembuka amaanyi nnyo olw'okuba kali ku ffango nteri ajja kukakwatako tunuulira American Height Eva Smart mulenzi muto Palaso Center zirina ate nga azigaba ate ayagaliza yazze nga kamanda mudoogo obuwanvu bwe bukoma ku kugulu kwa Palaso ng'ate kamanda mudoogo y'alina okulwanyisa Palaso mikwano ndowooza mwategedde nti musobola okulumbibwa bajjayanti mwe mubadde mulowooza nti be bano bafiiki Gaza ndimo shanyu naawe ffe shanyu naawe mpako shanyu bino si bya bafiiki Gaza ndimo shanyu naawe ffe shanyu waliwo bajjayanti mafiya nga ne bwakutunuulya butunuuliza ati onoonya wookwata nga ne bwakukolera ati omukuba ekigo tokisobola baana mmwe temunnabeera babanda just mwegomba babanda temunnabeera na gaali just mwegomba gaali mubuuze ffe abatambulidde ku luguudo lwe bayita nsi okubasinga nenkeera nenzuukusa kikoosi malumu mwawo temusula nenkeera neŋŋamba nti kikoosi malumu activate awo temusula mwenna nenkeera nenteekamu era mbatunuulira wano ne mwewaana ne mwepanka musimanya nga tuyina eggaali
mmwe nenkeera neŋŋanti kakati kikoosi maluumu ngizuukusizza temuyina we musobola kudda era temusobola kusulawo yadde n'ogu ng'oyagala okumanya ku bukaawu bwa kikoosi maluumu noonya majambere yamanyi obukaawu bwa kikoosi maluumu n'obukaawu bwa komandi okuva ewa komanda yeekolera itongwa kakati temuyina kye mwakoze baana mmwe mugende mpola waliwo ensonga lwaki SBF abaprofiling okumanya muli basiro ne bannaye abantu abataasoma mwettanirenga nnyo okunoonya okumanya agambye mbiyeeko ki abantu abataasoma mwettanirenga nnyo okunoonya okumanya kubanga kiri simple ng'olowooza lwaki okugenda ku ggali ya alien skin osooka wa SBF waliwo akaseera ng'abasajja bamanyi n'ewammwe kubanga gavumenti bw'eba etandika ekisodde ekimanyi kikyayinza okuliiramu n'abaayo basooka baprofayingire wa SBF nemugenda ne mweteteggula bwe mwali ababbi omu n'atuuka okugamba mbu simanyi mukwano yaleka kazambi mu bukyala bw'omukyala imagine SBF nga ataddeko eyo you are an idiot SBF barakallahu fikum you are an idiot totally an idiot aleeta abavubuka oli n'ayogera nti nalina mukwano gaffe sira kifumbowa gwe bayita mukasambidde n'ayonoona mu bukyala bw'omukyala what a rubbish biki byotunyumiza biki byotuteerayo bitememu waakiri you are an idiot SBF asooka baprofiringa kati babayina mu ttaano okuviira ddala ewammwe